Alipoota ekyali envannyuma ekoleddwa bannabyenjigiriza eraze nti ebyensoma bizingamye nnyo olw'abayizi okukulirira okusukka ebibiina byabwe naddala mu pulayimale. Alipoota eyakoleddwa bannakyeewa ab'ekitongole ekya Uwezo ekiraze nti okuva ekimbe kya COVID-19 bwe kyalumba eggwanga, abayizi bangi bakosebwa naddala olw'okukulirira era abamu ne bakyawa okusoma. Dr. Nakabugogoleti akulira Uwezo agamba nti abayizi mu pulayimale kati bali wakati w'emyaka 17 ne 19, ekintu ekyeraliikiriza era ekikanga. Naye ng'okusinga ddala nti ebyokuyiga oba abaana bye bafuna mu ssomero bikyali wansiko. So bwe tuba tunoonyereza kuno waliwo okugezesa kwe tuwa abaana nga tusinziira ku baana bye balina okuba nga bamanyi nga bali mu kibiina ekyokubiri. Omwana bw'aba ali mu kibiina ekyokubiri yalibadde asobola okusoma emboozi entonotono eya paragraphs nga 2 n'abeera ng'ategeera by'asoma n'addamu n'ebibuuzo by'omubuuzizza. Nekitegeeza nti omwana ate ali mu kibiina ekyokusatu n'okweyongera waggulu yalibadde tafuna buzibu n'akamu. Alipoota eno ekirambise nti n'omutindo gw'ebyenjigiriza guserebye ng'abayizi bangi tebasobola wadde okugattulula okwawula sinakindi okusoma ebiba bibaweereddwa. Naye bwe tutunuulira abaana abali mu kibiina ekyokusatu abasobola okusoma emboozi eyo eri ku mutendera ogwokubiri, omwaka ogw'2021 ku baana 10 ng'ojjamu omwana omu asobola. Kitegeeza abaana 9 ku 10 oba 9 ku 10 nga tebasobola. Ne mwaka ogw'2024 ekintu ekyo tekikyuseemu. Abaana tebasobola kusoma bulungi. Kyokka ekizibu ky'abasomesa obutamala mu masomero n'okwebulankanya kwabwe kw'ossa abayizi okwosaayosa, abakugu bagamba nti kisobola okuggwaawo wakati w'abakulu b'amasomero, abazadde ne gavumenti. Quality has been identified as a key issue in creating a critical mass of adequately skilled labor force to actualize Uganda's demographic dividend. To achieve this, government has focused on strategic interventions that increase the relevance of education and training through, among others, undertaking reforms. Ye kamisona w'ebyenjigiriza Respas Mugenyi agamba nti byonna ebiriwo gavumenti eri mu nteekateeka yakulaba ng'ebinogera ddagala era nga mu bbanga ttono ekizibu kino kyakuggwaawo. As you heard from the presentation by Dr. Nakabugo. For example, the report notes that in P7, the percentage of children who have not yet achieved the P2 level competence in English more than doubled, from 11.3% in 2021 to 23.2% in 2024. And the percentage that had reached it in the local language reduced from 68% in 2021 to 51.1% in 2024.